amanyi abageresa ajaba kulema naye mukyala kubaye kasaka naawe gyewale nnyabo amanya nze Suuna Beni. Tunyonyoleko olugendo lw'emutukula lwabadde lutya? Olugendo lw'emutukula lwabadde lulungi. Mukama Katonda olunaku yalukeesezza bulungi, ne tukeera ne tutambula. Navudde mu pulogulaamu wano ey'Ekikiri, ne tugolola ne tugenda, naye nga baana basuze bawera nga bagamba nti nno balina okulumba emutukula Mundongo yegenda okubeera ng'evugira. So bo bakedde ne basimbula, abagendedde mu baasi, abagendedde mu waliwo n'abavuze pikipiki, abaana bavudde Nansana abalala bwayise, bonna twabasanze eri ne batugamba nga buli omu ajjaga jjajja storage, okimanyi nti nno nze nvudde bwayise, okimanyi nze nvudde Nansana, ebirala ebifaanaganako bwe bityo. Twatuuse bulungi nnyo, ne tutuuka ku kifo, twali twakatuuka akakuba ne katonyereramu, ne tugamba embeera enaaba etya. Naye ne tugamba Mukama Katonda aba yatwagalizza tukole kyene, era enkuba ejja kugenda. Saa zaaddawo nga 8 enkuba n'ekya, n'endongo n'etandika okuvuga, yatandise emisana bulungi nnyo. Kayita sound yabaddeyo ng'ekubira ddala bulungi, kubanga nze enkola yange ffe we tubeera n'embazira tone tetwagalira ddala busawundi, twagalira ddala endongo ekuba neggumira basigale nga baginyumyako. So Kayita yakikoze bulungi nnyo, tugyebaza. Obudde bwatambudde bulungi ng'era buli kimu ekitambulira ddala. Saa zaali ziwereemu, abantu ne batandika okubeera nga bayingira. Ab'ETZ naye ate abavudde mu Kampala n'ebitundu ebirala bo sawa zaabadde mu 11 nga bataka nga batuuse dda. Era abantu b'ETZ balina enkola yaabwe, sibakeera nnyo kuyingira bivvulu. Era weesanga nga abantu abavudde ewala be basooka okubeeramu munda, kati balibo bajja luvannyuma osawa ziba mu nnyaawo okulaba nga layini esimba ng'eyingirira ddala. Mukama mulungi nnyo, tumwebaza. Ebipande bingi nnyo ebyabadde ETZ eyo naye nga beesunze kivulu kyaffe. Era twasazizza abantu ebivulu bangi nga bagamba nti abantu balinze Suuna Beni, abantu balinze Suuna Beni n'embazira tone, abantu balinze Suuna Beni n'embazira tone. So Mukama mulungi nti nno tetwaswadde, abantu bazze. Waliwo abanywanyi baffe abamwe abali bagamba baali batiisatiisa promota, temubaleete naabo, tebayinza kukikola, tebayinza kugira nti abantu bekyangira Kampala eno tewali bugezi. Maama nyabo endongo mwagirabye, mwagitegedde, mwalabye Namungi w'omuntu nga yeekulumulanga ajja okulaba abantu abatalina adde akayimba. Oyo nno gwe bayita Katonda. Ffe ebintu byaffe tubikwasa Katonda ne tubivaako ne tubireka tutyo. So mbeebaliza ddala bassebo ne bannyabo ndi wano bategeeza nti abantu bazze mu bungi nnyo. Ebifaananyi mujja kubiraba mulabe ekiki ekituufu ekyabadde emutukula. Twakubye endongo nga tewali yadde tagali n'akamu. Abantu batera okutubuuza nti mbeera ki kati ddala ebeera eyo. ETZ bakuba endongo nga tiwali yadde abakubana ku mukono, basinziire n'ewaabwe ne batunula eri. Omanyi kati bw'obeera ku nsalawo osobola okusinziira Tanzania naye n'olengera ebifo mutukula wali mu Uganda. Kati ab'ETZ babeera ne bwabe ne balengera nga bayirirya ab'e Uganda kafyu galaba emisinde. Ebintu ebimu ku byasinze okunsanyusaayo. Era abavubuka bayo batugambye mbu bwe babeera eri ku sayidi eya Uganda mu ne bafulutula emisinde mu kafyu, mungadduka emisinde tukutukutukutu ng'abuuka ng'agwene wali Tanzania mungagwe Tanzania mungabadde amugoba nga amuvaako. Kati byebimu ku bigambo ku mboozi ezisanyusa ze nasanze ewantu eyo, naye nga buli kimu kyatambudde bulungi. Twakubye endongo, twabadde tuli awo nga situnaba ne tugamba nedda nga bwe tukyalinda ku bannaffe kuba baatugambye nti abamu muno bajja leeti, katufune awo ku bayimbi awo batandike kuba mu bivulu byaffe babayimbi tebabulawo babaawo, naye nga twali twetegese kubaleeta. Munnange ng'abayimbi batandika nga bayimba, baana bayimbye bamukunja atasera baani, tuba tuli awo nga mukwano gwaffe tatukubyeko surprise. Oli musajja mulungi nnyo, webale nnyo. Bannange nadde ndyawo nga ze yankoledde olunaku bulungi nnyo, yatuweeseza ekitiibwa. Engeri gyali nti ye muyimbi ow'amaanyi kati aliko ensangi zino, kyeyeekoze kya definitive, yali nnyo ku stage. Buli omu n'ayimirira n'awanika omukono. Era ye muyimbi yazze n'aggalawo session y'abayimbi ku ssaawa awo nga 5 bwe yagiggaddewo, MC n'alanga, naffe ne tulinnya ku stage, nze n'embazira tone ne tutereera. Awo ate embaga n'egwa n'ebidaala, abantu ababadde eri ewala ne bajja ne beeyiwa bati mujja biraba. Kati bwe beeyiwa Godigodi ayingidde, Dr. Tiamala ayingidde, ne ndyoka nkulabira essanyu eryabaddewo lyabadde ppitirivu nnyo. Bwe twavudde awo
ne tuyingira ekyuma twakubye endongo n'embazira tone nga tewali kugisirisa mbazira ade kusaidi y'engulu nga nze ndi mmanga kati nga tukuba buli omu ddakiika 2 bw'oweereza munno bwakowa ddakiika abantu bade katono babinukidde ddala amasejjere basanyuse tiwabadde omuntu yenna abatataganyiza poliisi ya TZ yatukumye bulungi mwebale nnyo nebaza management ya happiness manager webale nnyo watubeereddewo nnyo nga oluswayiri tetulina kyetulumanyemu n'akamu manager ajja n'atwogereramu awo n'ayogera n'ab'obuyinza na biki byonna embeera netereera bulungi nnyo era twakubye ennungu mpaka ku makya nga akasana kaase nga tewali yadde tabo n'akamu manager nga tukyayogeraganya naye ku nsonga y'okutegekayo yagendanga n'atubuuza nti mwagala kitundu kyo manyi nina ebitundu bingi waliwo wano paati emu abatera okubeera embaga n'obeerawo n'ekibangiriza ekinene nnyo Bakyekoze bwe baakolera oyagala wa ne mugamba njagalira ddala awo Bakyekoze bwe baakolera awo wenaffe twadaga abaana bange munaaba temwepanse nnyo munajjuzaawo ne mugamba gwerinda bulinzi ogenda kulaba era bawinninwaji we baali ba Spice Dana we baali Bakyekoze we yali ne Palaso we naffe we twaddidde ddala twakubyewo ne tuboozaawo mukulu wange Bakyekoze ndi wano okutegeeza nti ekibangirizi kye wajjuza naffe twakijjuza n'embazira taata naffe twakikubye ne tukyogoloza twalese kijjudde ate yana kuno kulabula DJ teweepampalika n'omala n'ogendayo ewantu eyo nga teweetegese bulungi nga teweetegese oyinza okulaba nti Suuna Bay n'embazira tone baatimbyeyo ne babooza munnange naawe n'ofuna ekinyegenyege n'odduka n'ogendayo n'osangayo ate ebintu nga tebitambudde bulungi n'oba ensonga eyo mbeebaza mikwano gyaffe mwebalire ddala okutulaga nti nno neeri amaanyi gyegali era ne mujja mu bungi nnyo abaavudde e Kampala mwebale nnyo abaana ba ttiimu Suuna Bay mukama Katonda abaddizeewo mwebale nnyo mwebalire ddala. Ekoti ya kokodi eyo. Eno koti ate kati nno laba. Ogera kulinya ku meeza okokodi. Oyinza okulowooza mbu ekikoti kino kya layisi bakinseera muganda wange. Nakitumya butumya kuva mu Australia. Ffe b'oyogera nabo tetumanyi Luganda. N'okutumya kwala. Hata mimi nasema wewe hapana kusema. Aya. Ungezaako kutuusa mama mutukula. Sitaki kusumbua wewe. Wewe. Sema watu tusumbue. babasasula batya ssente like babasasula ze Tanzania oba ne dola obulamu bwa boda buli butya ekyo biri byagatirira bugatirira
Bagi